yeesimbyewo eri musaza ali Baale Kiredi mu district ey'e Kayunga. Era tulina ne mwami Keno Musanyusa yeesimbyewo mu Nakawa East ku kadi ya Democratic Party. Akalulu kano nga abeesimbyewo bagenda maaso n'okanoonya abaagala obwa pulezidenti mumanyi tulina 11 leero omanyi abasinga obungi baddayo ku campaign trail eggulu baawumuddemu olwa Christmas. Leero bagenda kubeera mu bitundu ebyenjawulo. Abaka ba parliament bagenda maaso nabo n'okanoonya. Abaagala obwa ssentebe bwa district nabo bagenda maaso n'okanoonya. Abaagala obwa magombolola meya boza municipal mwena manyi kati muli mukeetalo kubanga akaluka 14 zinaku nga 10 zizo okuva kati. Naye wakati mu kanoonya ninende ekira kyembadde zikyantunuulira nti ewamu mu kunoonya akalulu tulaba n'obuvuyo olusinga buzize wabaawo okusikagana ebitogi ne poliisi. Incident ekyasembeyo okubaawo ndoza yabadde nalabye mu kubeesibwa kwa president Mwami Katumba John yabadde anoonya akalulu nendaba nga mbeera teyabadde nyangu ng'ate omu ne kuba mukuuma nga b'ebyokwerinda bamunyigirizaawo naye ng'aba naye ebintu nga si byangu naye twagala twebuze nga munoonya akalulu eyo. Tekyalibadde kirungi ate kunoonya akalulu bantu nga abamu oluusi obulamu babufiiriddwa. Kiki ekivaako obuvuyo naye tukoze tutya okulaba nti twewala embeera eno ey'obuvuyo mu kunoonya akalulu kubanga bwe tutandikira wano twagala tutuukira mu kalulu nga tugenda bugenzi okusuula akalulu kaffe buli omu addeyo ewaka atuule tulinde results tutambule nga Uganda egenda mu maaso. Mwami Kayemba. Mukama wange kwebaza nnyo ekisooka akavuyo akabeerawo mu byobululu mu bulabye nga byabadde by'amaanyi nnyinza okuba saggambye nesebo wadde ndi independent mu kalulu kano nesimbawo ku kaadi ya NUP okufuna flag yesebo saafuna mukisoko ogugifuna nenzijanga independent era nsuubira nti president owaffe owa NUP mwami Robert Kyagulanyi agenda kuba mu Busiro South kati ayingira ekibuga tugenda kumwaniriza era tusaba bitubaye tulabeeyo mu byalo bigana okubeerawo e Busiro South. Tulina abalonzi tukunikiriza mu mitwalo 2 Busiro South yoka yesebo ngambuli banje so twandisabye ekisooka abantu baffe to observing SOPs kikulu nnyo ekyo naye tusaba oludda lwa gavumenti bakkirize pulezidenti waffe ajje abantu bamulabeko yesebo tusuubira okumwaniriza bw'anaabanga azze tumanyi nti program tugenda gifuna era nga bwe saggambye naye nsuubira okubeera Minister of Finance and Economic Planning mu gavumenti eddako. Yes. 2020 yesebo era nga kyenjagala okulaga nti mu gavumenti eyaffe as a Minister of Finance and Economic Planning tugenda kusosowaza yesebo tugenda kusosowaza nnyo abavubuka. Kyenjagala okugamba nti abavubuka kyekyobugagga ekisinga ekyamaanyi kyetulina as a natural resource. Nkiddamu nti abavubuka kyekyobugagga ekisinga ekyebbeeyi kyetulina nti era singa tukwata abavubuka bano ne tubasigamu ensimbi ne tugenda ne tubasomesa ebintu ebibalina okukola for example wano locally so okukwata vocational studies netusosowaza nnyo ne tuziteeka ku mutindo ogulina okubeera nti omwana afuluma agenda kufunirawo omulimu. For example, singa oba otandikise ku bya welding nosoma welding nogera nosoma obwa makanika toweetaaga kingi nnyo iyo ofuluma nofuna toolbox nojja n'otandika ne bojja kutoteeka jansi abantu babisoma era gye bali bakuli twagala kusosowaza bwe tunaava ku vocational studies twagala ate okusiga mu bavubuka right now to exporting labor abaana bagenda mu UAE yesebo bagenda okukola obweru naye tutwala abaana bagenda kusiimula mayumba twagala kutwala professionals nga bakuguse ebintu ebyenjawulo era mukama wange njagala kugamba nti bannaffe eggwanga ly'e Rwanda batandise okusiga ssente mu bavubuka nenda kuba tuyina gundi youth live record program sewe waffe nze sigiwulira
oba mukulembeze atandaba kubisa gavumenti enteekateeka yagiteeka buddi ndi wakati mu kajansi naye eyo puroguramu yose osigiwulira bangi obubakawo omubaka wafaani Sematimba etaweza kati wiiki 3 omubaka omutuufu webusooka sibundi wano olina kubanja mubaka omugaye nti owaayi abavubuka sente zabulirawo oba gavumenti naye basoma budget tutunule tugaa nti gavumenti etaddemu mmeka netugaa nti abavubuka tubatereddewo bweziti kati ennaku zofina nez'emyuga buvubuka ne basobola okufuna bye bakola mubuuze mwami Sematimba Sematimba nga bwe nagambye tali ku ground naye abakiikirira tali ku ground fe tulina ebizibu abavubuka kati nabadde n'abaana b'ekitende SS kitende SS baŋŋambye ebizibu byabwe ate mbimanyi kubanga nange essomero eryo ntusomesaayo abaana basatu bonna babayita Kayemba abaana bano ensonga yabe bagamba nti tulina ettaka eriri kumpi ne Quality Supermarket eka 3 balitwala mwami Sematimba ebigamba tabimanyi nti ettaka eryo gavumenti erina okutuyamba nejja nesasula yete bakita babimugamba babigamba gwe atanagenda mu palamenti kubanga ate bamusangewa nze guno nabadde mulumbe so muganda wange Keke okusaasirira nzija kuziika sezaalawo olwaliro saa 8 chairman w'ekitovu nja kutuuka ewuwonoza nja kutuuka leeti naye ne ab'ekitala mukyala Bena ngenda kutuukawo basaasidde nnyo ab'ekitala naye nga ensonga zino fefeka ab'omu kitundu fe tugenda okujja mu bunnya njagala ngende wa mwami ayina omugisa Mishango twatandikidde eri nga tulaba ennoonya y'akalulu ebisuubizo byemukola naye tetuyinza kuva wano nga tetwogedde ku buvuyo obuli mu kunoonya akalulu Uganda nga 14 awedde n'obululu obunaddako ffenna we tugenda okubeera tetugenda kufunayo nsi ndala tujja kusigala wano kitegeeza tulina okuba akalulu eggwanga lisigale emirembe naye ekyo okukituukiriza ffe bennyini engeri gye tuyisaamu ekola kyamaanyi okulaba nti Uganda yaffe ekola ki esigala nga bwebadde ebbaali eno namwe munoonya akalulu kayugana okutwaliza awamu embeera y'okunoonya akalulu efujjo biki n'ebirala gyeri oba gye bitukoze kyokulaba nti tumala akalulu ate tubeere emirembe fujjo tugezezaako okugikendeeza naye era akalulu we kanaatuuka mu wiiki singa kalutekaliwola waliwo ebbuguma erigenda okusituka lye tusubire waffe naye leka nkutegeeze mwami Ronald ekintu kino tekitandise kati fujjo lyolaba ne politics okozesa eryanyi akavuyo tatandise kati bw'otunula ebyafaayo bya Uganda okuva mu myaka gy'enkaaga ebyobufuzi ebyatandika mu independence politics wa UPC kabaka yekka n'ebintu ebirala DP violence yaliwo bw'otunulira mu Kenya 2007 politics waffe w'ekifirika kwegamba politics ono w'okuvuganya Abafirika mu butonde bwabwe tebamumanyira waliwo eddaala abantu ye batanaba kutuuka tugende tusobola kubeerawo mwetwamayo anti kyenkugamba nti demokrasi waffe akyakula abantu abasinga obungi oluweereddwa eddembe okwesimbawo n'okuvuganya abamu bateekamu emotions oba ebiruyina kina emitawaana kati waliwo ekintu kyenjagala okwogerako mu buddakiika bw'ompadde eggwanga lyaffe liri mu kiseera kizibu lirina ebintu bibiri tulina abazeeyi oba abantu abakulu obunafu waabwe teboogedde mazima okuvaayo omuntu omukulu naga nti kino kyekisaana abantu batidde batiitiizi okuviira ddala mu maaso gwabwe be bakola kye baagala bayibuli egamba nti kitaawo ne nnyoko obasangamu ekitiibwa naye kaakati kineewuunyisa abantu abakulu batya abantu abavubuka kikwewuunyisa n'abanaddiini right now enjuyi ziri bbiri waliwo poliisi oba ebitongole ebikuumaddembe n'abavubuka naddala Nuupu mukwano gwange mwagwa anti yagamba nti agambye wa Nuupu wadde wa independent naye wulira omuzungu agamba it takes two to tango ebita bibeera bibiri byoke bikole ki bikonagana lwaki abantu bano ye kenyini yekuba endobo agamba twagala tutambule ku mitendera SOPs emitendera egiramikiddwa ebyobulamu ate mu kiseera kyekimu abantu bamulabe kitegeeza abantu bajja kweyiwa
lwaki obuvuyo buno bubadde ku bantu ku muntu omu okusinga oba babiri muganda munazikiriza leka malirize so nze njagala gamba bwe nti abantu bakkirize bwe tuba nga wayingira mu kalulu ne babayita ffe batutuzanga bakandidate b'ebbaali yes returning officer n'atubulya nti akalulu kano kagenda kubeera bwe kati ne bwe kati yes era sayining empapula kuliko regulations ne guidelines n'aba presidential lwaki abalala babikwata gwe neweefuula n'obeera omuzzukulu w'omulujja kwegamba ekintu kino abanaddiini baveeyo bino ebyokulabika nti batya oba abazungu naki abanaddiini bagambe no wadde tunenya poliisi ekozesa amaanyi mangi naye tunenye n'abavubuka baffe abalangirirawo ne bagamba nti ffe tuli mu defiance tetujja kugondera bya bulamu wadde Trump ne Biden bo babikoze naki ekintu kino kankifundikire bwe nti nsaba abantu bategere nti gavumenti ng'eggwanga lya Uganda ekyaliwo gavumenti weeri erina emitendera yes so abantu babadde balowooza nti okubeera mu kalulu oba okubeera presidential candidate bino Katumba bye yagamba simanyi Katumba woye n'abala naye kwegamba baga nti ennyonyi enkulu yeyigiriza entookubuka olwalaba Kyagulanyi nga byakola nambulya baaminako kavubuka kaffe ne kagamba so kye tulina okukola right now eggwanga litambulye mu mazima enforcinga emitendera gyayo naye ereme kukozesa eryanyi erisukiridde naye era ng'omukono gwa gavumenti abantu gubazze mu nteeko n'okubeera nti waliwo amateeka ga SOPs gwe wakolako